السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن القرآن يشتوى باني للزا مسمى وفوق تجويد القرآن الكريم نتيلا بإذن الله تبارك وتعالى كمسمى وايتا تواتون وليلا كنيكوتا zetuyita nampawengwa oluusi ng'egejja oluusi ng'ekolaki oluusi ng'etoniwa mu nnyukuta ezo. Ennyukuta ya alif twagiraba, then ennyukuta ya lam nayo ne tugiraba, then tuli ku nnyukuta ya ra. Ng'era omusomo ogwasembayo twatunuulira embeera omunaana mweteekeddwa okubeera nga ngezza ennyukuta eyo eya ra. Olwaleero biivinillah tugenda kulaba embeera ate ennya mweteekeddwa okubeera nga ntoniya ennyukuta eya ra'u insha Allah. Naam, turaqqaqu ra'u, ennyukuta ya ra'u njitoniya idha kanat senga ebeera esooka maksuratan nga ya kasra. Senga ra'u ogenda gisoma nga ya kasra oteekeddwa okubeera nga ogitoniya noga rihlata shitaa'i was-sayf toga rihlata la ri nga ya kasra. Karim, rih, mategereka. Embeera ey'okubiri mwensomera ra ng'etoniwa senga ebeera sakinan, senga ebeera sukunu naye qablaha kasratun asliyatun, ng'emabega gaayo waliyo kasra ey'ekikolo, walaysa ba'daha harfu listi'la'i, naye ng'emmaaso gaayo teriyo nnyukuta ya isti'la', ennyukuta egejja. Kategerekesa bulungi nkaddemu. Senga nsiŋŋaana ennyukuta ya ra nga ya sukun ng'emabega gaayo waliyo kasra ey'ekikolo. Buli wenjogera kasra ey'ekikolo tekikubuzaabuza, mba ntegeeza kasra eyo ekkirizibwa okubeera nga kasra eyo gyensoma mu mbeera ez'emirundi ebiri. Senga mba ngenda gitandikirako nga ngisoma, senga mba ngenda yunga nga ngisoma, yebeera kasra ey'ekikolo. Buli woolaba nga ekigambo ekyo osoma kasira eyo mu mbeera bbiri, bwe mba ngenda kuyunga ngisoma, bwe mba ngenda kugitandikirako ngisoma, omanye eyo kasira ya kikolo. Naye eri kasira senga mba ngenda yunga nga tugisirisa tetugisoma, omanye eyo si ya kikolo. Senga nsiŋŋaana kasira ey'ekikolo nga ra'u senga nsiŋŋaana ra'u nga ya sukun ng'emabega gayo waliyo kasira eyo ey'ekikolo, naye ng'emmaaso ga ra'u eya sukun teri nnyukuta egejja, ra'u eyo nkola ki? Njitoniya ne ŋŋamba ntya? Fir'aun. Olaba ra'u ya sukun emabega gaayo waliyo kasira eyo si ya kikolo, kasira eyo ya kikolo si bwe kiri, ate ng'emmaaso ga ra'u teri nnyukuta egejja, waliyo waawu oba waliyo ayini fir'a. Kitegeeza nti ki? Ra'u etoniwe, gisome ng'ogitoniya Fir'aun. Oba ntegereka? Ekyokulabirako ekirala Firdaus. Oba ntegereka? Naam. Wa inda al-waqf ala nahwi, era ne bwe tuba tuyimirira ku bigambo nga muntashir, era tukola ki? Tusoma bulungi ra'u nga tugitoniya olw'ensonga nti ebeera ya sukun ng'ate emabega gaayo waliyo kasra. Kasira eyo ey'ekikolo. Naam. Embeera ey'okusatu mwe tukola ki? Mwe tusomera ra'u nga ra'u eyo etoniwa sakina, senga nsiŋŋaana ra'u nga ya sukunu, wa qablaha sakinun ghayru musta'il, nga emabega gaayo waliyo ennyukuta eya sukunu ghayru musta'il naye nga si ya tegejja. Senga nsiŋŋaana ra'u nga ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo ennyukuta eya sukunu etagejja. Emabega ga ra'u eya sukunu nga waliyo ennyukuta eya sukunu nga ennyukuta eya sukunu tekola ki? Tegejja. Wa qablahu maksura, so nga ate emabega gaayo ng'ennyukuta eyo etagejja waliyo kasra. Ekyokulabirako hijr, as-sihr. Oba ntegereka? Senga osiŋŋaana ra'u nga ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo kasra, naye ng'emabega ga kasra eyo qablaha sakinun ghayru musta'il, ng'emabega gaayo waliyo kasra naye nga kasra eyo si nnyukuta egejja, ate ng'oluvannyuma lwa kasra eyo waliyo ki?
oluvannyuma lwa sukuunu eyo waliyo kasira kankiddemu bibuzaabuza embeera za ra uzibuzaabuza alaana musomesa wammwe naye agenda n'abulaabula naye nga mbitegeera wallahi naye okubinnyonnyola oluusi ogenda n'obulaabula naye gwe teekayo ebirowoozo obitegeere tokwata bino byenkolaki byembulaabula gutegeera oba tegereka tayib singa ra ojja nga ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu nga sukuunu eyo teri ku nnyukuta egejja ate ng'oluvannyuma lwa sukuunu eyo teri ku nnyukuta egejja waliyo ki waliyo kasra ra ngitoniya mu bigambo nga hijir asihr oba tegereka tayib embeera mu bufunze osobola okukifunzafunza noga senga ra ebeera ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu ng'ate emabega ga sukuunu eyo waliyo kasra kolaki ntoniya ra tayib embeera ey'okuna esembayo saakina senga ra ebeera ya sukuunu wa qablaha yaun saakina ng'ate emabega gaayo waliyo yaau eya sukuunu wa qablaha yaun saakina ng'emabega ga ra eya sukuunu waliyo emabega gaayo yaau eya sukuunu awo nkola ntya ntoniya ra neŋŋamba khayir dayir khabir nina kenayongerako mu mbeera za ra mweteekeddwa okubeera ng'egejjera shekhe ke yayongerako kutubuzaabuza naye nga mu bufunze embeera eri yali egamba nti senga ra ebeera ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu nga sukuunu eyo teri ku yaau ng'ate emabega gaayo waliyo fatiha ebyo kutubuzaabuza ekikulu kyalibadde nti mu bufunze fenga omanyi obwongo bwaffe nabwo bwakubalirira tetwagambye tujja tubuzaabuza nnyo ogamba bugambye senga ra ebeera ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu ng'ate emabega ga sukuunu eyo waliyo fatiha awo egejja twakiraba mu mbeera ziri ra mwegejjera saate kino senga osiŋŋaana ra nga ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo yaau eya sukuunu ng'emabega ga yaau eya sukuunu waliyo fatiha so olaba ngeri gye kyawukanamuko so kyovula kali yakoogera akayaau nti senga osiŋŋaana ya ra nga ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu nga sukuunu eyo si yaau ng'ate luvannyuma lwayo waliyo fatiha emabega gaayo nga waliyo fatiha senga osiŋŋaana ra nga ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu naye nga sukuunu eyo teri ku yaau oluvannyuma lwa emabega gaayo era ku nnyukuta ey'okusatu nga ya fatiha ra eyegejja nga bwe twalaba wal asr wal fajr ne examples endala then senga ate ra ebeera ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo yaau eya sukuunu ng'oluvannyuma lwa yaau eya sukuunu emabega gaayo waliyo fatiha ate awo nkola ntya ntoniya ra neŋŋamba ntya neŋŋamba khayir toka khayru la khayir dayir khabira oba ntegereka tayib oba khabir etoniwa ate mbadde ŋŋambye khabira ng'ate njigezesa khabir tulaba embeera mwetukolaki mwetoniira khayir dayir khabir yasir senga ogisiŋŋaana nga ya sukuunu ng'emabega gaayo waliyo sukuunu ng'oluvannyuma lwa sukuunu eyo waliyo fatiha naye nga sukuunu eri emabega ga ra ya yaau tekeddwa okuba nga ya yaau tayib webeera nga si ya yaau awo egejja nze ze embeera ennya shekhe ze yatunnyonnyola wano nja kwongeramu embeera emu kubanga nayo nkulu oluusi bwe tubasoma qur'ani ey'ekitiibwa senga nsiŋŋaana raau eyo evudde wange okusinziira ku bitabo byensomye ebya tajwid mweri wano teyalyogera shekhe senga nsiŋŋaana raau nga ngenda gisoma mu mbeera eya imaala nga ngenda gisoma yes eriko fatiha naye nga ngenda giwanvuya mu mbeera eya imaala olw'ensonga yajja mu qur'ani mu nsoma ya hafsu yennyini وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها من سورة هود مجريها مجري توقع مجرى لا مجري تبايت إمالة تجاتي ما شاء الله وبتواجي لبا سمعي وتمانغا تتوناتي سوما تجاتي سوما جبوجا وتواتي سوما جيجيري مميسوما جافة مبفونزه تتويتا إمالة وكبيرا وويتي دوبوز kuba imala kitegeeza okuweta
okuweta eddoboozi okuva ku alifu ne lijja nga liweta ligenda ku yaa'u. Ennyukuta ekyandibadde majeroha ro alif eyesimbye n'osoma eddoboozi nga liweta ligenda ku yaa'u majere, naye nga tonga majeri toyatuliya ddala nti kasra majeri, wabula n'oliweta nga ligenda majere re. Oba ntegereka? Kati mu mbeera eyo eya imaala ra'u newankubadde ya fatiha, twagamba ra'u ebeera ya fatiha tugigezza si bwe kiri, newankubadde ya fatiha naye olwa imaala eno ezza okubeera nga tugenda weta eddoboozi tulitwale ku kasira eri, mu mbeera eyo nteekeddwa okusoma ra'u nga ngitoniya. Sheikh tiyakwogera nabwekyo mufunze nga mmaliriza ra'u senga ebeera egenda kusomwa nga ya imaala nga tugenda gisoma na imaala. Musoma ya Hafsi kyajja ekigambo kimu kyokka mu surati ate kyera kyajjira ku ra'u kyova njagadde nkanotingi kyajjira ku ra'u togezangako n'osoma bismillahi majroeha n'ogeza ra'u ng'ate ogenda soma imaala kikyamu. Imaala etambula nakutoniwa majereha, ate bw'osiŋŋaana ensoma etali ya Hafsi ng'oggyeko Hafsi erina mu kigambo ekyo kyokka, ensoma ezisigadde zirina imaala nnyingi, ensoma ezimu zirina imaala nnyingi mpitirivu ng'ensoma ya Imaamu Kisaa'i, Imaamu Hamza, ezo zirra'u ezo Allahu akbar, bayina zirinamu imaala nnyingi. Nabwekyo oba osoma imaala anneeri toga annoori la anneeri, ne ra'u nayo nekola ki netoniwa toga anneeru oga anneeri, ra'u ekola ki etoniwa. Buli woosiŋŋaana nga imaala ng'eri ku ra'u obanga emaaso gaayo ogenda kusoma ra'u, imaala ereetera ra'u eyo okutoniwa. Oba ntegereka? Nsoma zonna ezina imaala biidhnillah sijja kugendayo eyo kuba wawanvu nnyo, naye njagadde nkakoneko olw'ensonga nti nsoma ya Imamu Hafsi tulina ekigambo ekyo mu surati Hudu abamu bakigezesa ra'u egejja bagigejjesa kyo ng'ate eteekeddwa kubeera ng'etoniwa, naye ng'atoliwa omubuuza lwaki otonyiyisizza ra'u ng'ate ya fatiha, ayinza obutakuwa nsonga naye oyogera ensonga nti olwa imaala eno gyenkoze, imaala tukirabye kwe kubeera ng'oweta eddoboozi n'olijja ku fatiha n'olitwala ku yaa'u. Naye ng'era tusoma yaa'u yennyini abamu bakopperera Qur'an eno tugisoma nga tugijja kuba sheikh, abamu bakopperera n'omusiŋŋaana ng'asoma imaala asoma kasira wadduhi hi ila wallayli idha saji majeriha majeri ri hiyo kasra la majeri bara tayib. Njagadde malirize kapaati kano n'embeera ebbiri endala ra'u mwesomera mwe tugisomera nga tukkirizibwa ogigejjesa oba ogitoniya, nga nzikirizibwa okulondako ekimu ku bibiri, nga either nzikirizibwa okugisoma nga egejja oba okugisoma nga etoniwa nga kiri gyendi nga ndi hurru. Tukategedde bulungi? Embeera ziri bbiri nazo tuziwa obwongo. Idha kanat ra'u sakina, senga ra'u ebeera ya sukunu wa qablaha maksura ng'emabega gaayo waliyo kasra wa ba'daha harfu isti'la ng'emmaaso gaayo waliyo ennyukuta egejja maksura ng'ennyukuta eyo egejja ya kasra, awo nkola ntya? Nzikirizibwa okusoma ra'u eyo nga ngitoniya oba nga njigezza kiri gyendi hor ndi horro. Abakategedde bulungi kiri gyendi njiddemu embeera eyo senga ra'u ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo kasra oba ntegereka kasra, naye ng'emmaaso ga ra'u eyo waliyo ennyukuta egejja ng'ennyukuta eyo egejja naye ya kasra, ra'u eyo ya sukunu njitoniya oba njigezza kiri gyendi. Ekyokulabirako firqo firqin oba ogenya firqin, okkirizibwa firqin oba firqin obutafaanagana ku kigambo kiri kye twalabye firqatin. Allah soma Qur'an nga tuteekayo ebirowoozo. Waliwo ekigambo kye twalabye mwe tugejjesa ra'u, senga ra'u ebeera ya sukunu ng'emabega gaayo waliyo kasra ng'ate emmaaso ga ra'u eyo waliyo ennyukuta egejja nga si
nga si ya kasra nga mu kigambo firqatin dola firqa awo tekeddwa kugigeza qawlan wahida mu mbeera emu yokka wabula singa osingana ennyukuta eyo eri maaso ga ra'u egejja nga ya kasra wala mu kigambo firqatin ya fatiha kitegeeza egejja basi naye ate firqin ya kasra kitegeeza nzikirizibwa okukola ki okugigeza oba okugitoniya kiri gyendi firqin katawdi alazim firqin katawdi oba firqin katawdi firqi oba firqi oba firqi كلها صح. طيب embeera eyokubiri mwenzikirizibwa okugejjesa ra'u oba okugitoniya idha kanat ra'u sakina senga ra'u ebira sukun wa qablaha harfu istila ngemaso emabega gayo wali enyukuta ya istila sakin nga ya sukun wa qabluhu maksura ngate mabega genyukuta ya istila eri emabega ga ra'u ya sukun nga ya kasra abat kategede senga ra'u ejanga ya kasra tudde emabega gayo nga waliyo ennyukuta egejja eya istila nga ya sukunu era tudde emabega ga nnyukuta egejja eya sukunu eya istila nga waliyo kasra awo nzikirizibwa okugejjesa oba okutoniya nkaddemu era senga asingana ra'u nga ya sukunu ng'emabega gayo waliyo ennyukuta egejja emabega njogera emabega gayo nga waliyo ennyukuta egejja nga ya sukunu nga naye ennyukuta eyo egejja eya sukunu era emabega gayo ennyukuta eri eyokusatu wali eriko kasra nkola ntya nzikirizibwa okugejjesa oba okutoniya kiri gyendi kyokulabirako misr alqitr misr ekigambo misri misr ra'u ya sukun emabega gayo waliyo ennyukuta eya sukunu egejja sadi ate oluvannyuma lwa emabega gayo waliyo kasra onzikizibwa gamba misr oba misri wala misr oba misri byombi bituufu alqitr oba alqitr oba alqitr mategereka naye shekh agamba nti waqad ikhtara al-imam ibn jazari rahimahullah at-tafkhim fi misr imam ibn jazari ye yagamba nti ekyandibadde ekirungi ye kyeyalondawo mu kigambo misr kwe kubeera nga tugezesa tugambe misr then ate nabeera nga ekigambo alqitr agamba nti ekisinga okubeera ekirungi kwe kubeera nga tukitoniya alqitr tuga alqitr kiri mu suratu 7 aya 12 suratu 7 alqitr nzikirizibwa okukola ki okugitoniya oba okugigeza imamu lwaki yalondawo embeera eyo lwaki ekigambo misr yagamba nti ekisinga obulungi kugigezesa newakwate tukirizibwa okukola ki okugitoniya yagamba nti yatwalawo kyakugejjesa ate mu kigambo alqitr natwala kyakutoniya alqitr lwaki muraatu lilwasli yatunuulira singa eba eyungiddwa mu kigambo alqitr senga twagadde okuyunga netuga alqitri ra'u ya kasra kitegeeza egenda kutoniwa twagamba ra'u ya kasra yonna yonna wogisiŋŋaanidde etoniwa senga mba ngenda yunga ekigambo alqitri ra'u nentiteekako kasra nga ngenda yungako emaaso ekigambo ekiddako kitegeeza kubanga ogisoma nti alqitr mba nyimiridde ngitaddeko sukunu naye wemba ngijjeko sukunu eyo nenteekako kasra nga bwe kiri mu kigambo mu Qur'an kitegeeza mba ngenda gitoniya si bwe kiri kati ye n'atunuulira ekyo n'agamba kati nabwe kitone wankubadde ngenda giyimiryako nga sukunu tugitoniye bwatyo imamu bwe yalaba naye mu kigambo misuru n'atunuulira n'agamba misuru kiriko fatiha senga mba ngenda yunga udkhulu misra ra'u eya fatiha egejja lubeerera so kale ne wemba kubadde ngenda giyimirirako ngiteekeko sukunu era nga tukkirizibwa okugiteekako sukunu oba tukkirizibwa okugigezaawo gitoniya mu mbeera naye kyandibadde ekirungi kukola ki kugigeza olw'ensonga nti senga tubadde tugenda yunga tubadde tugenda teekako fatiha tugigezese so n'atunuulira n'alonda okusinziira ku mbeera ra'u eyo mwebeera senga eba egenda kuyungwako kategedde bulungi naam
barakallahu fikum. Ennyukuta ezisigadde zonna nga tuggyeko ennyukuta omusanvu eza khussa dagtin qidh hasar khussa dagtin qidh, ennyukuta ezo omusanvu ezigejja olubeerera, ne tujjako n'ennyukuta zine essatu alif ne ra ne lam, oluusi nga tuzigeza oluusi nga tuzitoniya, then ennyukuta ezisigadde zonna ez'Oluwarabu zitoniwa lubeerera. Oba ntegereka, ennyukuta ezisigadde ez'Oluwarabu zitoniwa lubeerera. Jagadde tukategere biidhnillah, tubeerenga omusomo guno ogwa tafkhim ne tarqiqi nagwo tugumaze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bakubiriza okubeera nga tusubscribing, tusharing ebisomo gyaffe.